So njagala bategeeza nti twagadde tutegeere bapasita ne seeka tugenda kutambula naye mukkirize mu budde buno tugenda kutandikirawo okubikula ebitabo ennyiriri zisomebwe tutegeere enzikiriza entuufu yeeriwa era nga gwe mulama gwaffe gwe tugenda okubeera nti tutambula nagwo. Nze Faga omufaganisitaani ku Kibula Islamic Media. Mwena mwena tufollowinga tubasaba mubeereko bulindaala buli kimu kijja kubeera nti kibatuusibwako era buli kibuuzo ky'oyina kijja kubeera nti kyanukulwa ne baseeka ne bapasita abaliwo. Mukkirize tudde wa Pastor Amos Junior atubuulire enzikiriza entuufu ye gy'asoma yeeriwa. Neyanziza omutesitesi ow'epologulaamu eno ne neebaza n'abali ku mitimbagano zonna abatulaba abawaddeyo ebiseera byabwe okuba nti batugoberera. Tusaba Mukama buli omu amusasulemu kyasinga okwagala. Mukulu pologulaama n'eri abantu bonna abatugoberera, omulamwa ogumpeereddwa leero akawungeezi kano aka leero ogubuuza nti nzikiriza ki entuufu gye twandisaanye okugoberera oba eyandisaanye ng'okuba nti abantu bonna bagiikiriza ku nsi yonna. Nze ng'omusumba Amosi ng'ate ndi musajja Profesa, okusinzirira ku bitabo bino ebibiri n'enzikiriza entuufu Katonda gy'ayagala abantu bonna tubeeremu. Ekisooka, ekibuuzo bwe kibuuzibwa ku nzikiriza, tusooka ne twetegereza enzikiriza eyo gye tugenda kuba nga tuyimirizaawo, Katonda yagyogerako, Katonda agimanyi, waliwo abanabbi abaagireeta, kwanza tube nti tugitangaaza mu bantu. Kubanga nze nga Profesa sisobola kuyimirizaawo enzikiriza nga nze omuntu nga Katonda teyakiŋŋamba. Ekitegeeza ekyo kiba kigunje, we liba ateeka liba lya kyeyagalire. Kati nze okusinziira ku bitabo ebitukuvu kyensoma ekiyitibwa Bayibuli entukuvu, Bayibuli woba ogitunuddemu etulaga nti enzikiriza entuufu yokka abantu ffenna gye tulina okuba nga tubeeramu oba tugigoberera ya bulokole. Ensonga esooka, w'ogenda mu Bayibuli mu kitabo kya Zabbuli, basoma ey'Oluzungu kye bayita The Book of Psalms 74 verse 12, Zabbuli 74 line ey'ekumi. Bayibuli etugamba nti naye Katonda ye kabaka yeka okuva ku luberye, okuva edda n'edda, era Katonda aleeta obulokozi, yaleeta obulokozi mu nsi. Okiraba? Kati Bayibuli ffe tulaze nti Katonda yeka eyatonda eggulu n'ensi, akeesa obuuda era yabuzibya. Bayibuli tulaze nti Katonda aliye omu yeka ng'ate ye kabaka afuga eggulu n'ensi, yeka yaleeta obulokozi mu nsi. Kati Katonda gwampuliriza n'andaba, woba olina mu mutima gwo ng'okkiriza nti Katonda yatonda eggulu n'ensi, ate okubeerawo omulamu kisa kya Katonda, ng'ate Katonda atugamba nti Katonda ye kabaka yeka ate ye yaleeta obulokozi mu nsi. Kitegeeza enzikiriza entuufu abantu ffenna gye tulina okugoberera kubeera nga tulokoka, nga tuli balokole, okusala ensonga mu bumpimpi. Ffenna Katonda atwagalako kintu kiri kimu, kubeera nga tuli balokole, yenzikiriza entuufu, kubanga Katonda yaleese obulokole mu nsi. Kati Katonda aba aleese obulokozi mu nsi ng'ate ffe tuli bantu be yatonda, kitegeeza tulina okugoberera ekyo Katonda kyayagala. Ensonga ey'okubiri, lwaki obulokole buno yenzikiriza gye tulina okubeera nga tugoberera? W'osoma ekitabo kya Timoseewo asooka, essula egenda kubeera ya 3 line ey'okubiri, Bayibuli etugamba nti kino kye kirungi ekiikiriza mu maaso ga Katonda omulokozi, ayagala abantu bonna okulokoka. Bwana pologulaama nootinga bulungi, lwaki obulokole yenzikiriza yokka erina okugobererwa? Ensonga esoose, Katonda abuleese.
kati ate wamala okubuleeta n'ateekako condition mu Timoseewo ekisooka 3:2 Bayibuli egamba kino kye kirungi ekiikirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuusa mu kutegeera ddala amazima. Kati Katonda w'abanga aleese etteeka atugambye nti ekirungi kyokka ekiri mu maaso ge ayagala buli muntu yenna okulokoka. Yenzikiriza entuufu. Kati gw'oba ogaana okulokoka ekisooka aba onootuwa ensonga. Oli muntu oba toli muntu? Kuba Bayibuli egambye nti Katonda ayagala abantu bonna okulokoka. Kati gw'otakuukiriza ojja kutuwa ensonga yo okujjako nga toli muntu. Ensonga endala pulogulama ng'amu mbawomba mu dayika zange. Ensonga endala lwaki obulokole yenzikiriza yokka n'okugobererwa. Mu Timoseewo ekisooka essuula ya 4 layini ye 10 Bayibuli etegeeza nti kyetuva tutegana ne tufuba kubanga twasuubira Katonda omulokozi w'abantu bonna ng'ate okusingira ddala wamubaakiriza. Kati gwe oba oli ku nsi nga weyita nti oli mukkiriza, okkiriza Katonda eyakutonda ate okkiriza n'olunaku lw'enkomerero nti gye luli. Katonda lwagenda kusalira omusango ekitegeeza onakubeera ng'ogoberera enzikiriza y'obulokole. Kubanga agambye nti kyetuva tutegana era wano ku nsi buli muntu yenna tugezaako ne tutegana ne tufuba nga tugezaako okukola ebirungi Mukama okuba nga atulamula. Bayibuli etugamba kyetuva tutegana ne tufuba kubanga twasuubira Katonda nga mulamu ng'ate mulokozi w'abantu bonna okusingira ddala mubaakiriza. Kati ekibuuzo mu ddiiro eri abagenda kuddako, w'oba weyita nti oli mukkiriza okkiriza Katonda n'olunaku lw'enkomerero ng'ate toli mu nzikiriza ya bulokole, ekisooka ky'olimu kifu. Ky'olimu kiba kifu. Katonda aba takyogera kubanga agambye ye mulokozi w'abantu bonna. Kati bwana pulogulama okusinziira ku lw'obudde, nze ensonga zange ndese 3 Mutonda gye yaleeta ku nsi bulokole. Mukama bampeera omukisa gw'amaanyi. Tuyanzege oyabadde Pastor Amosi kabulirizeko Pastor Moses Mazere agenda tugamba ki bwe tuwulidde tujja kubeera nno tweyongera okumuwulirizaako n'ebisinga. Sebo obudde bubo neyanza Sebo omutesitesi wa Kibula Media. Webale enteekateeka ennungi bweti ab'emikwano mbadde mbamisinga ng'ebigambo byaffe naddala ebyange nga temubifuna, naye twebaza Katonda nti buli kimu yakiteekateeka nga kirina ebiseera byakyo. Sebo, nze ng'omutendeke nina okusooka nnyonnyola ekigambo enzikiriza. Mu lulimi Oluwarabu kye bayita eddiini, ate n'ebyawandiikibwa nabyo bijja kikola. Naddala bw'oba ogenze mu Yakobo essuula 2 olunyiriri olwa 27 agamba nti eddiini ennongoofu yeeyo erambula enfunzi era n'eba na mwandu. Therefore ekyo ne kinjigiriza nti eddiini oba enzikiriza eyina kuba mpisa ng'eyina ebintu byekola. Ekyokulabirako ng'okulambula enfunzi n'okuwa ki bamulekwa obuyambi obufaana bwe butyo, kuba toyinza kulambula muntu n'omuleka ng'ali bubi. So Sebo, nze simanyi oba obulokole kyeki, kuba nze bwe mbeera wano mba nzize kuyigiriza ate n'okuyiga. Kati obulokole bwe mba mbusomyeko kindaga nti kuwona. Kati teyinza kubeera nzikiriza eyo, kubanga okuwona oba owonye ate sawa yonna era ojja kuddamu ate okole ki owone. So eyo teyinza kuba nzikiriza. Kitegeeza muganda waffe asoose abadde tali ku mulamwa. Kakati kituufu Katonda yatwagaliza obulokole, okuwona oba obulokole, era yabuleeta. Kati nze bwe mba sinaba kulokoka
gwe si musango gwange kuba Katonda kitegeeza aba tanaakundeetera bulokozi. Okutuusa bw'ali buleeta fine. Ndina kyemuyizeemu ekikulu nti agambye nti okulokoka kuli mu maaso ga Katonda, ate era n'agamba nti olokoka naye okusinga ennyo eri abakkiriza. Mutemuseewo ekisooka wasomye essula 4:10. Pastor Moses. Yes sir. Njagala osooka osomese nga ggwe. Tofaayo. Ngenda kuwa kadde akokutereeza. Era mmaze okuwunzika ndi kudda kubanga ngenda kuwa budde omubuuze ekibuuzo naye akubuuze. Kati ogamba nti mutandise kati ajja kujja takukubi. Nze osooka osomese nga ggwe enzikiriza. Yes sir. Entuufu. Yes sir. Anti era njituuseeko. Yes sir. Kubanga agambye okusinga kwa bakkiriza. So njagala kukakasa nti abalala bonna kyekyo kye baakola. Pawulo atuyigiriza bukkiriza. Bino byayogerako wano baganda ffe balemerwa bulemerwa okubitegeera bye mbadde nnyonnyola, naye ng'omulamwa guli ku bukkiriza. Kyovula ng'agambye nti okusinga ennyo kwa bakkiriza. Kati obukkiriza buno ddala kituufu bwaliyo bwe tuba tugenze mu bikolwa by'abatume essula 4 olunya olwa 32 4:32 agamba nti 4:42 agamba nti awo ekibiina ky'abakkiriza. Ekirabye ekitegeeza ku mulembe gwa Pawulo waaliwo ekibiina eky'abantu nga bali mu mbeera ey'okukkiriza era nga beeyita baki bakkiriza. Kati sinalabangako kibiina ky'abalokole. Ekyo bwino ayinza okituleetera. Naye ekintu kyonna kyonna kye tubeera nakyo tugenda mu Befeso essula 2 olunya olwa 20 agamba nti ffenna bye tukola tulina okugoberera bannabbi n'abatume, naye okusinga ennyo Kristo nga gwe musingi era ly'ejjinja ery'omu nsonda. Kati Kristo tabeerangako n'abalokole, Kristo tabeerangako n'abasiraamu, Kristo yalina abakkiriza era bwe yabaleka yagamba nti nkomawo, naye bwe nkomawo abakkiriza bange be naleka ndibasanga. Bw'oba ogenze mu ssula mu Baruumi essula Baruumi essula 7 Luka 18:8 agamba nti nzija mangu, omwana w'omuntu bw'alijja alisangawo abakkiriza. So ekyo ne kitulaga nti ogwo gwe musingi Yesu Kristo gwe yaleka ng'ejjinja ery'omu nsonda. Yalekawo bukkiriza era bw'aba akomawo yeebuuza nja kubusanga nga bukyaliwo. Kati Pawulo tabeerangako mu batume nga mulokole. Ekyo tukisanga mu Baruumi essula 7 olunya olwa 24. Pawulo agamba nze nga ndi mwonoonyi, ani alindokola mu mubiri guno ogw'ekibi? Ne Pawulo tanaba kulokoka naye ng'ate mutume, ate ng'alina okubeera ekyokulabirako kye tugoberera. So ndabanga obukkiriza yenzikiriza abantu bonna gye baali badde bakola ki batambuliramu nga bakkiriza bukkiriza okutuusa ku lunaku olw'enkomerero. Katonda alyoka abalokole oba alyoka abawonye. Neeyanziza ssebo moderator. Tweyanzige Pastor Moses tukirize tugendeko ewa Seeka naye tubuulire enzikiriza entuufu esaidi ye yeriwa. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إلى آخر الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abitiibwa abatulaba abatuliza mwenna akadde kano amatenda amaju ga Allah ekitiibwa tumusaba asibenga n'emirembe ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekibuuzo ekiri mu ddiiro enzikiriza entuufu yeriwa oba eddiini entuufu yeriwa? Kubanga ekigambo eddiini ffenna twakimanya ne bw'obawo wa lulimi ki tukozesa kigambo ddiini. Kigambo ddiini kiri mu lulimi Oluwarabu, kiri mu lulimi Olwebbulaniya, naye nga mu lulimi olwaffe kitegeeza nzikiriza.
naye ate kirina amakulu mangi. 1 eddiini kitegeeza bbanja, Katonda oli atubanja mu nsi muno. Eddiini kitegeeza buulize, eddiini kitegeeza mpisa, eddiini kitegeeza kwegamba obukwatampola, eddiini kitegeeza okwewaayo, bintu bingi eby'ekigambo ddiini. Nga eddiini eyo erinnya lyayo lirina okuba nga lifunibwa. Amakulu ga ddiini tugategedde, naye erinnya olina okuba nga olina erinnya erituumibwa eddiini eyo. Eddiini erituumibwa, erinnya erituumibwa enzikiriza eyo. Nga muganda waffe bwagamba tulina okubeera abakkiriza. Ng'okkiriza ki? Ng'oli ki? Olidde ensonga lwaki nti ekigambo obukkiriza buli omu asobola kubeera nabo. Era abayindi balina obukkiriza naye nga bakkiriza mu Buddhism oba mu Hinduism. Abasiraamu eddiini tugamba tuli bakkiriza naye nga tukkiriza mu Busiraamu. Kwegamba tosobola kubeera mukkiriza, waliwo okubeera mukkiriza ng'akkiriza misambwa. Kati ebyo byonna bwebiri nti bukkiriza, naye okkiriza mu ki? Kati ababituwa bakkiriza, ekyo maze okukola definition olwakadde, eddiini Katonda gy'atubanja gy'ayagala tubeeremu, ddiini Busiraamu. Ng'Obusiraamu bwennyini kitegeeza kwewaayo, to submit yourself to God, kwewaayo, bugonvu. Kye kigambo erinnya eryo eyitibwa eddiini Busiraamu, kwewaayo eri Katonda. N'olwekyo oli bw'abeera n'enzikiriza nga terina makulu gategeerekeka, etebeera nzikiriza. Enzikiriza eno muganda waffe asose Pastor Musa agambye nti Katonda alina okuba nga yagyogerako. Kikulu nnyo, Katonda alina okuba nga yagyogerako. Ekyokubiri bannabbi ne bagyogerako. Ekyokusatu bannabbi bennyini ne bagibeeramu. Ekyo nno kikulu nnyo kyonna okumanya, balina okuba nga bagibeeramu, so si kugyogerako bwogezi. Kati aya gye nsomye esangibwa mu ssuula ya 2 aya 13. Allah agambye nti mbalaaliseeko eddiini. I have ordained for you the religion, the same religion of Islamic monotheism. Qur'ani wegamba Katonda gy'atulagidde. So si nti ayagala, nga muganda waffe bw'asomye Temiseewo ayagala. Nti waliwo okwagala oli n'atakola. Si kwagala. Teeka Katonda agambye nti mbalaaliseeko eddiini. Katulaba nga Qur'ani erina strong verse. Olaba gyekugamba omuntu ng'olabya ddala nga kumbe kino Katonda kyamanja. Eddiini eyo Katonda agamba nti si Muhammad, si yammwe mmwe abantu. Ma wasabihi Nuha, yeddiini gye naawa nabbi Nuhu, oba yenzikiriza gye naawa nabbi wange Nuhu alayhi salam. Era nawo Muhammad gye tukuwadde, gwe Muhammad w'Abasiraamu. Allah n'agamba nti eddiini gye nalaamira nabbi Ibrahim ne Musa ne Isa. Yesu muganda waffe weda gwagamba nti Yesu teyali Musiraamu, teyali ki. Kuye Qur'ani ezene agamba nti wa Isa an aqimu ddin wala tatafarraku fi. Nga Qur'ani egamba nti muyimizeewo enzikiriza eyo y'abannabbi eyo, temugyawukanangako. Allah agyogeddeko, agiwadde bannabbi abaasooka, agambye nti baali mu ddiini eyo. So Obusiraamu ye ddiini. Allah n'atakomaawo n'atugamba mu sura ya 30 aya 30 surati Rum, n'agamba nti fa aqimu wajhaka liddiini hanifa, tebenkeza ekyenyi kyo ebirowoozo byonna eri eddiini enuŋŋamu. 3 eddiini eyo bwe butonde bwa Katonda bwe natonderako. Allah agamba nti enzikiriza gy'atubanja gy'ayagala tubeeremu mwe yatutondera. N'agamba nti mukyusakyusa entonda yange, amakulu enzikiriza yange mwe mbatondedde. Katonda ayagala ffenna tubeere Basiraamu atutondedde, ng'aba alifalinga ku Adamu mwe yatutondera. N'agamba zaalika diinul qayyim, eyo ye ddiini ennuŋŋamu, ye ddiini ennungi, walakinna akthara nnaasi la ya'lamuun, naye abantu abasinga obungi tebakimanyi. N'olwekyo gwe ali ku media wano wojja okumanyira nti waliwo eddiini Katonda gy'ayagala tubeeremu. Yes, eddiini Katonda gy'ayagala ye ddiini mwe yatutondera, nga ye ddiini Busiraamu. Eddiini eno bannabbi ne bagisoma, ne bagisomesa abantu bonna. Nja kwogera ku bannabbi kindekaani, naye kandeete nabbi Ibrahimu alayhi salaam. Allah agamba nti wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, sura ya 2 aya 132 ne 133. Allah agamba nti eddiini eno y'Obusiraamu nabbi Ibrahimu ne nabbi Yaqub ne balambira abaana baabwe, nga bagamba nti ya bunayya inna Allah astafa lakum ddiin, mazima Allah wamwe abalondedde eddiini, abasiimidde eddiini ey'Obusiraamu, fala tamuutunna illa wa antum muslimuun. Enzikiriza eyo temufanga okujjako mufe nga muli Basiraamu. Yo Qur'ani ereeta ebintu byonna byombiriri. Ereeta ekigambo mwenna abali kutambula naffe ku live, abali ebweru wa Uganda waffe Imam Ibrahim mukuru omunene Gashumba ali kutambula naffe, we bali kubena tugoberera. Mwenna bali ku live tubebaza, tutusobola kutematema buli omu obudde, naye nga tubasiima nnyo kubeera ne mutambudde naffe. Musigale nga muli naffe, n'atannaba kutweyungako nammwe
tubasaba mubeere nno mujja obudde bukyaliyo tukyatambula. Omulama gwaffe enzikiriza entuufu yeriwa era nga topic gye tulutambula nayo kuno olwaleero nga programu yaffe eri nti manya gw'osinza. Bwe tugenda okubeera mpaka tumanye buli omu amanye gw'asinza omutuufu yaani. So tubadde nga tutandise ne Pastor Amos era abadde atubuulira ye mu nsomesa yagambye nti nno enzikiriza entuufu bulokole era twagala kudda gyali tumuwadde eddakiika zibadde ntono badde just introduction era nga okwanjula kwe kutukubadde naye tumusaba ayongeremu okukkatiriza ensonga ey'obulokole kubanga obwedda Pastor Moses yawakana nti nedda si yeyo entuufu kati sebo wangi sebo Pastor Amos wangi taata wo kale awuliriza yenna n'abatulaba baddemu okubeera bategeera ensonga eno ey'obulokole bulungi kuba nange obwedde ontwala speed nga ensonga sigitegeera bulungi obulokole buno bulina ekitabo ekyabwe oba naawe olina ekitabo ekirala ky'olina eyo gyetamanyi? Kale neyanza mu kulupologulama n'abatuuliriza abatulaba bali ku live mwena abali mu Uganda n'emitala za Uganda tugamba nti Mukama abawa omukisa. Kati mu kulupologulama n'eri basomesa banange omanyi Bayibuli kye kitabo ekifuga ensi yonna oba constitution ey'ensi yonna nti buli kintu ekitambulibwako ensi zonna Bayibuli yakyogerako enewe. So kati omuntu wavaayo yenna ng'alina kyayogedde mu Bayibuli sometimes okibuliriza kwanza nobanga otandika okucekenenya kuba Bayibuli egamba nti abalungamizibwa omwoyo abo b'abaana ba Katonda batuufu. Kati waliwo abagisoma naye nga tebalungamizibwa mwoyo enewe nga bagisoma nga weeri. Kati okudda ku meeza kubanga nkimanyi nti ngenda kukwata nze sirina budde nnyo obutunulira bano baganda bange basomye wabula ngenda kujja mu laundi y'okusatu ejja kubanga libato wengenda kubatunulira. Nze nga professor ensonga yange eriwo eti obulokole yenzikiriza etuufu Katonda gy'ayagala ffenna tugibeeremu era yenzikiriza yokka Katonda gye yatuwa ng'agwampuliriza kasita oba okyalina omukko gw'obulamu gy'olina okubeeramu. Wanyi taata kyotegeeza kyongera kukkatiriza ogamba esebo obulokole ddiini obulokole yesebo ddiini era buli omu gy'alina okukkiriza nzikiriza buli omu gy'alina okukkiriza weebale yenzikiriza yokka buli omu gy'alina okukkiriza. Onaasoma waawo naawe nyambye nnyo tebali buzibu. Lwaki obulokole buno yenzikiriza buli omu gy'alina okukkiriza? Ndi wano mu kitabo kya Isaaya essula ya 45 line ya 22. Katonda agambawo ati mutunuulire nze mulokoke. Okawulira? Mutunuulire nze mulokoke mmwe mwena okutuuka ku nkomerero z'ensi zonna kubanga nze Katonda neerayiridde nze mwene teri Katonda mulala okuggyako nze. Ekigambo kivudde mu kamwa kange. Okibulidde? Kino kigambo kivudde mu kamwa ka Katonda ng'agamba nti mutunuulire nze mulokoke mmwe mwena okutuukira ddala ku nkomerero y'ensi kubanga nze Katonda era ekigambo kivudde mu kamwa kange. Kati gwe woojja n'oba ng'owakanya enzikiriza y'obulokole n'ogamba nti ndi mukkiriza neebaza Haaji nti agezezaako wankubadde Bayibuli egamba nti abadde awadawaddako wankubadde si mulokole naye nga wawula atangaziza amazere namugamba okukkiriza kuba n'omusamiza ajja kugamba nzikiriza mu lubaale naye nga lubaale si ye Katonda. Kati gwe ogamba nti ndi mukkiriza n'okiteekaawo puleyini ekyo tetukitwala kubanga nze ndi mulokole omukkiriza kubanga nakkiriza Katonda. Kati wano Katonda watugamba mu Isaaya nti mukkirize nze mulokoke kubanga neerayiridde nze mwene era ekigambo kivudde mu kamwa kange mu butuukirivu so tekirikoma nga buli ivwiivwi lirinfukaamirira na buli lulimi lwatulenga nze.
nti nze Katonda zeka. Ekitegeeza Katonda yalagidde Yalagidde. abantu balokoke. Yesebo. Kino kiragiro. Katonda yalagidde mu Isaaya 45:22 mutunuulire nze mwena mulokoke. Kati apinga enzikiriza y'obulokole nawe olina otuwa etteeka oba ekiragiro nga naye Katonda agamba nti mutunuulire nze musiramuke. Lindako sorry kampayo obusekendi nkaatirize kino. Kuba gwe wojja nga Haji wasomye mukulu munange mu 3:3 Kolani ng'egamba nti Katonda yatutondera ku ddiini emu yokka ey'Obusiraamu. Naye nga wano ekisooka w'osomanga ebitabo nebitukuvu waliwo kye tuyita nti eddoboozi ly'abanabi, eddoboozi lya Katonda ne zimalayika zaayogera. Kati nga totuwadde nti Katonda yayogera ng'agamba nti nze nabatondera ku ddiini emu yokka ey'Obusiraamu. Ekyo kifu. Ffe ng'abakenkufu twasoma ebitabo kifu kuba tewali ddoboozi lya Katonda. Enzikiriza eri y'emu yokka ya bulokole kuba Katonda mu Isaaya tugambye mutunuulire nze mulokoke mwena. Mukama bampera omukisa. Osomye kitabo ki? Isaaya. Mu kitabo ki? Bayibuli entukuvu. Endagaano enkadde. Kale taata. Tugende wa Pastor Moses. Sebo Pastor Moses. Yesebo. Okwasiddwa akazinda. Naye mu bigambo byo bisoose nga oyanjula olesemu ekigambo ekigamba nti obukkiriza. Enzikiriza entuufu ewuwo. Yesebo. Kati bw'obanga oli kuddamu nga bw'oli kudda ku muzindaalo twagala tunyonyole bulungi ng'okkatiriza. Obukkiriza buno nawe bulina ekitabo kyabwo oba nawe ogobera ekitabo ky'oli? Kakati ekitabo kye kimu naye amannya ndowooza ge gaawukana. Amanya gaawukana. Kubanga nze erinnya gye nkiyita ekitabo ekitukuvu ate yakiyita Bayibuli. Ekitabo ekyo naye nga otambudde n'ekitabo ekyo? Naye sitambudde nakyo nkiyina ku software. Naye nga amazima gali nti ye erinnya eryo terimanyiddwa we lyava. Naye erya Bayibuli. Naye ate nze ndirina mu byawandiikibwa nti kitabo kitukuvu. Baawandikamu ebitukuvu bya Katonda so ne kibeera ekitabo ekirimu ebitukuvu. Tujagendayo ku kitabo. Yesebo. Tukatirize bulungi ensonga y'obukkiriza. Era abakulu bambuuzizza nti nzikiriza ki? Kwegamba ate bo ne batandika okufuuka ba moderator. Uliza batutegekera ate bye tulina okuddako. Mu mulamwa guno ogwa leero. Kati engeri kimukutte ayagala oyongere okumusomesa. Anti asooka kutegeera ne ndyoka amusomesa B. So gwojo tuwa next time nti kati tusomesa B. Sebo tuli kubukkiriza. Kakati obukkiriza nze n'abachallenge nze bombi. Bampeeko olunyiriri lwonna olugamba nti awo ekibiina ky'abakkiriza, awo ekibiina ky'abalokole nga nze wendeese, awo ekibiina ky'abasiraamu. Kwegamba byonna tebibangayo, babipandise bupandisi wano. Ekitegeeza obusiraamu tebuliyo? Yaliyoko ekibiina ky'abasiraamu. Owuliddeko nga basoma aya? Teriyo ekibiina ky'abalokole. Ekibiina ky'abakkiriza kyaliwo. Tuddeyo mu bikola by'abatume essuula 4 olunyiriri olwa 42. Nalusomyeko luli bikola by'abatume 4:42. Yesebo. Agamba nti awo ekibiina ky'abakkiriza ne babeeranga bumu nga tewali agamba nti eno pajero yange eno hama yange. Eno engato yange kati nga bwe tufuluma wali we tuterese engato zaffe. Gwe bw'otuuka awo okwata ngato gy'osanzewo gy'oyambala. Nono naye omulala najja gy'asanzewo gy'ayambala. Naye olwaleero pasita agula hama naye nga abakkiriza obuliga bwe giwunyiza lusu lwayo n'okugiyingiramu tebagiyingiramu. So obwo bwe bukkiriza kyekibiina ekyaliwo era kye twagala okurifoominga kati kiddewo abantu tujja kweyagala. Naye buno obulokole kakati ssebo mukwano gwange ono Amosi gundi kansooke nkoone ku kano nasabye omukulu ono byaleese byonna nga Pawulo agamba nti bulokole. Ne nyenza okulaba ate Pawulo mwenyini mu Baruumi 7:24 ng'agamba nze nga ndi munaku
ani alindokola mu mubiri guno ogw'ekibi? Owulira, ne Pawulo mwennyini omutume yasooka teyali mulokole. Kakati gw'ojjawo obulokole. Katonda bw'akugamba nti muntunuulire nze mulokoke, kati twalekerawo okutunuulira Katonda tulyoke tulokoke? Tukyamutunuulira bwe tulimala okumutunuulira tulyoke tulokoke, era ye agenda otulokola. Bwe mba nzize ku nsonga eriwo wakati wange ne mukulu Amosi, tulinga bw'olaba Lukka essula 10 olunya olwa 33 nti Yesu n'akyamako mu maka g'abantu bano ababiri, Maliza ne Maryamu. Kakati Yesu bw'atuuka mu nju ngaffe bwe tutuuse wano ssebo, katugambe gwe Maliza, olira ngezaako kugeza si gwe Maliza naye kakati ffe bwe tutuuka wano gwe n'otuleka muno n'odda eri mufumbiro oyo totawaana otuleetera caayi biki? Ono kagambe nti ye Maryamu mukulu wange Amos ye Maryamu, ye n'atuula muno awuliriza ebigambo byaffe bye twogera. Kati be bakristaayo ababiri oba abagoberezi ba Yesu ababiri, omu ali ku mitawaana gyansi eno, kuba Yesu yagamba Maliza nti gwe oli ku mitawaana gyansi, naye ono Maryamu atudde wano n'awuliriza ekigambo kyange, yali ku kintu ekitayinza kumuggyibwako. So kituufu Amos tukozesa ekitabo kyekimu, era ngambye nti ye Maryamu, nze nandiba Maliza, naye omu ku ffe ali ku mitawaana gyansi, kuba talina bwina aleeta nti kino kitabo Bayibuli, talina bwina akakasa nti waliwo ekibiina ky'abalokole, kwegamba ye kati ali mu mitawaana gyansi gino. Sebo maliriza ne aya eri mu Quran surati Bakara essula aya eyokusatu egamba nti omukkiriza yoyo akakasa nga talabyeko. Okitegeera se omudoleta? Mu Quran atunnyonnyola omukkiriza kyeki. Bakara sura ey'okubiri aya eyokusatu nti era bw'aba newankubadde nga talabyeko ye akakasa ekigambo kya Katonda oba ebyo Katonda byakola. Naye omusiraamu bw'aba talabye mwezi takkiriza, tasiiba n'okusiibulukuka enjala emuttiraawo naye nga takoze ekyo. Olunyiri olw'omunaana wa aya ey'omunaana ayongera okukkatiriza ekigambo bukkiriza, n'agamba abakkiriza, ayogera ku bakkiriza. Bw'odda mu Qur'ani aya zirimu nga 10 n'omusobyo, zonna zoogera ku bakkiriza. So otugambye nti eddiini yo eri mu kitabo ekitukuvu ne mu Qur'ani gyeri. Anti kati olaba modoleta ndabye nga otandika okugamba nti ndikuyirira bannange mbaleke sibabeerako nnyonnyonyo. Obukkiriza bwa mukulu Mazerere busangwa ne mu Qur'an. Atugende wa Seka Muhammad Musa atubuli ayongera okukatiriza bamubuze ebibuuzo biwera saidi eri bali mubuuza ssebo obusiraamu tebuliiyo. Oyagambye nti obusiraamu Allah bwe yakkiriza era yeddiini gye yagamba nti tukole ki tukkirize, oli agamba nedda obusiraamu obwo yongera okukatiriza ensonga eyo butereevu bulungi. Owekitiibwa mufunze nnyo oli kasita bw'agamba nti si yasala nti tebiriiyo, talina buyinza bugamba nti teriiyo. Anileesa oleeta aya ya Qur'ani nti obusiraamu tebuliiyo, ekyokka. Naye oli kwogera bwogezi biba bigambo bye nga ye. Okitegedde, era ngenda kumuddako ategere ekyo tugamba, wabula ono kansokereko ono abagamba nti bw'osoma essula ey'okubiri aya ya 3 abakkiriza be babakkiriza ebitalabwako. Alladhina yu'minuna bil ghaibi, ebitalabwako, yuqimuuna as-salata, ne bayimizaawo essala. So baani abasaala? Sawo teyaziza swala kitegeeza kusaba, fe abasaba. Ndowooza okiraba. Ekitegeeza abadde kutambula mu kituufu. Abakkiriza ali eno be babasaala. Wa mimma razaqnahum yunfiquuna, Allah byabagabidde ne bawaayo. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka, be babakkiriza ebyasibwa ku Muhammad. Sebo Muhammad wabikkiriza, kuba aya zigenda nga zoogera ku bakkiriza. Wabikkiriza ebyasibwa ku Muhammad? Tolaba wabuuza Muhammad kati anedda fe tuli basomesa oli kasa wabuuza ekibuuzo ate n'addamu ekyebabuuza omanya nti kimukutte. Ebyakisibwa ku Muhammad mbikkiriza. Okola ki? Mbikkiriza. Kati Allah yagandi Muhammad wa mazima. Muhammad wa mazima. Muhammad wa mazima naye yakyusa ebintu. Tolabaawo. Seka Muhammad Musa njagala okujjukiza
Pastor Mazerere ng'amaliza ebigambo bye agambye nti nno obukkiriza buli mu Bayibuli ne mu Qur'an. Ali kati njagala mujjeko ye taliiko ebitendo kyovola nsomye nenga nti wosomye tusome ebitendo bino ebitonde ebiri awo ate yetabirimu kali kitegeeza nti Qur'an ebe muwangudde mutalimu kubanga abakkiriza bano basaala ekyokubiri balina okukkiriza Muhammad nti wamazima basi kati eyo muvuddeko kati ekyokubiri agende mu Qur'an temuli basiraamu genda mu sura ya 33 aya ya 35 Surat al-Ahzab innal muslimina mazima abakkiriza abasiraamu abasajja wal muslimaati n'abasiraamu abakyala boogera ku baba we bali wal mu'minina yes 35 n'abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakyala ebyo n'ebitendo biri kubakkiriza tebaba banjawulo uliza ekiteebo eyo aya bwe beyogira bwe tuteba banjawulo ebyo n'ebitendo biri kubakkiriza kubage gamba nti wasadiqina wasadiqati abagezi b'amazima abasajja n'abogezi b'amazima abakyala tekitegeeza nti ate kati gurupu endala eri ey'abasiraamu ebadde endala kati ate bano balala nedda nega nti waswaimina waswaimaati abasiiba abasajja n'abasiiba abakyala ndozo kiraba so ebyo bitendo byonna bigwa kubakkiriza wazakirina allaha wazakirati abatendeeza Allah abasajja n'abatendeeza Allah abakyala so ebyo byonna bitendo biri kubani kubasiraamu nsonga lwaki Allah asose n'ekigambo kiga nti mazima abasiraamu kati abasiraamu balina ebitendo ebyo by'obukkiriza n'ebirala ekyo nkibazi muganda waffe oli bwaga nti Qur'ani egamba nti obusiraamu tebuliyo kuba yakyogedde nga bweyogedde etalina aya egamba ze n'abakyalenyize nti eddiini eyo bannabbi balina okuba nga bagibeeramu olaba bali kwetontola wano nabbi Kigwe baleese nga yali omulokole nabbi Kigwe baleese olaba ono amukyalenyiza yakaddamu olunyiri nga Pawulo yennyini asome kuba Pawulo yasomesa obulokole ajja kuleeta agambye nti ayagala Katonda nga yayogera emanyi muntu bw'omukwata nnyo fe Qur'ani teri muntu asobola kuleeta anayogereramu ate topiki ndala wabula yasomye Temiseewo nga Temiseewo ya Pawulo yayogera nze simuganye nti Katonda yayogera simuganyi naye kati ate bwatuuka onaga nti ayagala Katonda nga yayogera kyokka obwedde ennyiri zasoma za Pawulo simanyi kati njagala otegeere bye tuliko saagala weekwate kasubi kati wasomye mu Isaaya nti Katonda mwennyini yayogera kati era kayogere mu Isaaya 25:9 egamba nkiryogera ku lunaku luli lw'enkomerero nti ono ye Katonda waffe twamulindiriranga era alitulokola kati oli lw'osomye nti mutunuleze mulokoke si saawa eno mulime mugaggawale tekitegeeza nti kati olimanga ogaggawadde olindamu kati bano tutamanya nti mutunulireze ye nawoza nti kasaayo bulokole so Katonda agenda kulokola tuddamu nti obugambo obulokole sinzikiriza wabula kuli bakutaasibwa kukuwonya bwonya nti wano vaawo wabi genda wano obulokole obulokole sinzikiriza wabula Katonda agenda kuwonya bwonya bantu kubawonya muliro kubateeka wano kati ate bano bagifuula ddiini sitebeera ddiini so bolo tebalina nabbi gwe basobola okuleetanga muki ze kambaleetere Yesu mu ssuula ey'okusatu aya 5:2 Allah agamba falamma ahassa Isa minul kufur nabbi Isa bw'ategeera obutakkiriza obwami Bayudaaya Qur'ani meka 3:5 qala man ansari ila Allah yabuuza nti ani muyambi wange eri Katonda qala alhawariyuna badisciples be ne bagamba nahanu ansarullah fe bataasa ba Katonda amanna billah isookerako tukkiriza Katonda omu yekka wa ashhadu bi anna muslimun era tuweeko obujuzi ku lunaku olw'enkomerero mazima twali basiraamu ekyo kyandikwa kiri mu Qur'ani oli asomesa obulokole bw'aleetayo nga abayigirizwa ba Yesu bagamba ali balokole obanga Yesu agamba muli balokole oba Yesu oyo abagamba oba ekibiina ky'abalokole tukakasa nti obulokole gye buli naye obanga abayigirizwa ba Yesu terina bwe bagambira nti tuli balokole tebalina bakyogerera teri muyigiriza wadde n'omu agamba nti fe tuli balokole Yesu talina we yabagambira nti muli balokole kati ate twebuuza bano abantu obulokole babujjawa kuba Muhammad yatozanga abantu shahada kubayingiza busiraamu nagani katuli siramusi era nagamba thamamata mu Qur'ani 2:38 nagamba nti okusiraamu kwe kulongoose okusiraamu kwe kulongoose olumaze okutayira n'anaaba kitegeeza yabayingiza muki kati Yesu wo wagambira nti katono kati goli mulokole ekyokubiri abatuuliza n'abatulaba teriyo kigambo obulokole mu Bayibuli obulokole nga bwe nti obusiraamu mu Bayibuli temulimu oba abalokole tebalimu yes temuli atuwe oli aleze obulokole mu Bayibuli kati woga nti tuli balokole kati obulokole buluddawa
Lwaki njogera bwe nti Allah yagamba nti inna diina inda Allah al-Islam, eddiini emanyiddwa mu maaso ge busiraamu. Olaba busiraamu. Kati ate aya gye nsomye mu 3:3 egambye abasiraamu. Abasiraamu be babeera ki? Be babeera mu busiraamu. Kati leeta abalokole nga babeera mu bulokole. Ibi aya nga zitegereka bwe zityo. Webale nnyo. Kazino kadde katandikidde nga we tugenda okuddamu. Njagala okwebaza bonna ali tufollowinga abali kutambula naffe kubanga tutandise. Twebaza bazira okuba nawe tufollowinze. Yathavan, Maurice, Abu, Daddy, Papa, Sheikh, Kimala, Masumbuk, Umar. Twebaza Mukuru Gashumba, Idris, Kigozi, n'abalala mwenna bali kutambula naffe tuwebaza. Tetusobola kumenya buli omu olw'obudde naye nga mwenna abali emitala w'amayanja abali kutambula naffe Kibula Islamic Media mukola ky'amaanyi nnyo okubeera mutambula naffe. Program nga bulijjo egenda kubeera bw'etyo. Era manya gw'osinza tugenda kutambula nga tumanyi ani gw'osinza omutuufu. Era ng'omulamu gwaffe gw'olwaleero gubadde nti enzikiriza entuufu yeeriwa. Era owulidde bapasita bonna buli omu atuwadde bwino we, Seeka naye wuyo atuwadde bwino we. Ndaba ekintu kiri kutambula bulungi. So mukkirize tugenda kuddayo wa Pastor Amos. Ebibuuzo byetoolodde ebiwera. Obwedda asomesa tuwulira. Naye owa obukkiriza atubuulidde n'agenda ne mu Quran. Katudde wa Pastor Amos atugambye nti nno ye nzikiriza ye bulokole. Sebo twagala oddemu tukattirize mu bulokole obwo. Buli otunuulidde ebitabo byonna mulimu bannabbi abaleetanga amadiini ago, abaakulemberanga amadiini ago nti tukusindise mu kifo gundi. Twagala mu gundi ku feezi eno tubuulire nabbi ki gwe baawa obulokole. Kale neyanziza mukulu porogulama. Sijja okoowa n'okwebaza abaliko bonna porogulama nga bayanjudde n'abo batakonyeeko tubeebaza. Porogulama bwe nabadde neyanjudde nti ze ndi musajja musumba ate ndi musajja profesa. Ekisookerwako omuntu wasomanga olunyiriri hajja akaatiriza ekigambo ky'obusiraamu fine, tewali buzibu. Ono Mazerere n'agezaako okuwadawada n'agamba nti obukkiriza. Ate ekirala Mazerere kankubuulire nti eno international debate ensi yonna etulaba. Kuba alanze olunyiriri mu bikola by'abatume ati 442 ng'ate tetuukayo. So kati keberako olabe. Olulala bw'olanganga olunyiriri kuba kati babeerayo abawandiika ojja kwesaba ate ensobi. Langa olunyiriri bulungi ate olwetegereze. Naye nze Mazerere ne Seeka ngaawe ndi profesa ate omusumba eyatendekewa aliko ekisa kya Katonda n'amafuta. Nze ngenda baanukuza bonna ngenda bazinga mulundi ogwo. Ekisooka mwena lwaki mbazinga obulokole buno nze nkutegeeza nti bwe butuufu. Njagala kusoma aya buli omu mubuuze. Ndi mu ssuula eya 23 aya esooka egamba bweti bino bigambo bya Allah mazima ddala 23 aya esooka Kolani. Esebo egamba nti mazima ddala balokosa abo abakkiriza. Ntandika ne Mazerere aya egambye nti mazima ddala balokosa abo abakkiriza. Esebo obulokole bw'omuntu andiko otugambe busangibwawa. Soko oddemu otujjukize. Obulokole busangibwawa. Obulokole buli mu Bayibuli. Esebo ate Kurani osomye yaki? Soko linde porogulama kuba wano waliwo ebitabo 2. Njagala wonna otereezeewo kyobola nkubuuziza. Esebo jjukira olikwanukula nze zekka. Esebo esebo nze ng'abuuziza kyemanyi gira n'ekibuuzo ekifaananako ng'ekyange. Esebo ogambye nti obukkiriza buli mu Bayibuli. Obulokole obulokole buli mu Bayibuli. Esebo Qur'ani ate ogisomye yaki? Kati Qur'ani okugisoma ndikulaga nti obulokole kubanga kye kirungi ekisingayo. N'abaana abasiraamu mu Qur'ani yaabwe mulimu obulokole naye nga babugaana beebuzaabuza. Essuula ya 23 aya esooka egambye nti mazima ddala balokosa abo abakkiriza. Mazerere watugambye oli mukkiriza naawe walokoka?
Sebo neyanziza mukwano gwange olunyiri luli gwe lotanaba kutegeera olunyiri lugamba nti balokosa abo abakola ki Abakkiriza walokoka omala kukkiriza kati Oh, no. Ati kati bulira enjanu nedda ssebo enjanukula gyayanukula si yentuufu nga bwe kiri yesebo bwe kiri lindako enyanukula yange si ntuufu. katuddemu ekiwandiiko egamba weeti mazima ddala balokosa abo abakkiriza balokoze ki nedda ssebo kati kamalirize bano omanyi bo bayibuli egamba nti okumanya ebiwandiiko si kwe kubitegeera kati bo bakivunudde nga bwe kiri kati lindako ndikumaliriza nga ntegeezawo nti obusiraamu buno Haji wayimiriddeko kati nange enzira sayidi ye lwaki ife obusiraamu tubukakasa nti si yenzikiriza entuufu eya Katonda nsonga ziri 3 era ebibuuzo biri kujja esebo kati nawe ndikubukukonerako kumaze okulaga nti obulokole yenzikiriza entuufu kubanga ne mukolani mwebuli kati ndi kugirawo obusiraamu buno lwaki ife tubukkiriza nti si yenzikiriza entuufu ono Haji agezaako okulaga nti Allah ayogera ku busiraamu kati 3:19 egamba nti mazima eddiini ebala mu maaso ga Allah yesebo egamba nti mazima eddiini ebala mu maaso ga Allah buki busiraamu ate 2:13 egamba nti abantu bali ekibiina kimu ng'era bagoberera eddiini emu Nabi Adamu gye yaleeta okiraba wano Adamu bagamba nti yaleeta obusiraamu 3:19 egamba nti obusiraamu ddiini ya Allah 49 esebo Adamu ono Katonda oba kitonde anti kati we nange nja kujja kamalirize nze mbuuze Muhammad Musa ajja atutegeeza esebo Adamu ono Katonda wa kitonde Adamu kitonde 3:19 woyogedde nti Allah yayogera esebo ng'agamba nti obusiraamu ddiini ye Allah Katonda kitonde Allah Katonda kitonde linda kupo kitonde Allah kitonde Adamu kitonde Allah Katonda yesebo kati Allah wagamba nti eddiini ye esebo eddiini ebala mu maaso ge busiraamu Adamu gye yaleeta esebo gye bawa Adamu gye yaleeta esebo kiba kitegeeza sooka olinde anti zino zaabukana Allah ayogera mu sura ya 3 nti eddiini ebala mu maaso ge busiraamu 2 etegeeza esula ey'okubiri yeriko wansi eyokusatu kwanza yesi ate Adamu yayogera mu y'okubiri nti abantu bali ekibiina kitya nga bagoberera eddiini etya Nabi Adamu gye yaleeta kati webanga ddiini eno ya Allah ng'ate Adamu yaleese obusiraamu olaba kigaata ensonga esembayo wankubadde oli kumbuzaabuza okunzija ku mulamu kamalirize 49:17 egamba nti abantu bakwekwanyako nga bakkiriza eddiini yo busiraamu nga wano 49:17 etulaga nti obusiraamu ate eddiini ya Muhammadi ne 3:19 sherehe 3:92 egamba nti eddiini y'obusiraamu yajja ku mulembe gwa Nabi Muhammadi kati tolaba nti obusiraamu buno lwaki si yenzikiriza entuufu ekubibwamu ebituli kati Haji ajja tutegeeza ku bantu bano abasatu Muhammadi ne Adamu ne Allah ani nanyini musiraamu obutuufu webanga yenzikiriza entuufu osindise watuufu ajja kubeera n'okwanukula ekyobuuzizza era bakinyonyole bulungi nga wekibadde sebo Pastor Moses yesebo moderator njagala ofundikire mu nsonga eno onyigyewo okubemu omusumaali guyingire munda sebo omusumaali gwenkuba kubukkiriza buno nze nvudde muno nga mbigula nga nzina tikubanga Muhammad Musa aze n'ayongera n'anyweza n'agamba nti obukkiriza mu busiraamu ddiini ekkirizibwa mu Qur'an ekkirizibwa era n'agamba lindako agambe nti ddiini ekkirizibwa yes eyobukkiriza sokolinde mu bigambo bye mbadde mbiwulira kati tomuwakanira goyinza okuba nga obadde obiwulira naye nga tobitegedde okay kati kankunnyonnyole waga agambye nti abo abasiraamu abasajja
n'abakazi. N'agamba abo abakkiriza abasajja n'abakazi. Era not na So ebyo bintu bibiri. Yes, bintu bibiri. Gwe wakana. Naye automatically abaalaze nti waliwo bali abasajja n'abakazi nga basiraamu, ate bano basajja n'abakazi nga bakkiriza n'abalala. Nekiraga nti edini y'obukkiriza erimu mweri. Kaakati twagala kubuuza eddiini zino ebbiri kubanga ebibiina ebyo bibiri mwebiri. Naye ku bibiina bino ebibiri kiriwa Allah kyasinga okukola ki? Okusanyukira. Waliwo kyasinga. Kibuuzo kikyo. Nze mbuuza era ngenda kiddamu. Katugende mu Sura ya 9 aya 19. I mean aya 17. Abantu okusooka tusome busomi. Tukawo. Kubanga banaye nga bwenoonya olunyiri luno mu Qur'ani, nga bwenoonya olunyiri luno mu Qur'ani njagala kubasaba mu nsonyiwe nalanze 442. Naye oddako emabega bikola by'abatume 442 eteekwa kuba 32. Yes. Sebo omukulu Amos webale kubeera attentive. Thank you for being attentive and put right this thing. So tubadde mu Qur'ani esula meka? Esula 9 aya ejja kuba ya 17. Wenjagadde tusome tulabe kweze ebbiri eddiini ey'Obusiraamu n'ey'obukkiriza eriwa Allah gyasinga okola ki? Okwesigamako. 17 agamba bw'ati nti bakwenyumirizaako gwe Muhammadi olw'okuba basiramuse ne bagoberera eddiini yo, bagambe nti temunennyumirizaako ku lwa busiraamu bwammwe. Nedda. Wabula Katonda abenyumirizaako olw'okubanga olw'okubaluŋŋamya eri obukkiriza bwe muba b'amazima mu ebyo bye mugamba. Sewako kakuyingidde ekitegeeza otugamba nti eddiini ziri bbiri. Obusiraamu bwa Muhammad Musa bwalanze. Kati mu aya wano Allah agamba mbu obusiraamu bwa Muhammad. Obukkiriza bubwo. Gwalanze obukkiriza wano si gwa bulanze. Bwe ndi okukiikirira si bwange. Bw'oli kukiikirira. Ekitegeeza awo Allah yali kugamba Muhammad yali kwogera. Wano Allah yayogera. Ng'agamba abantu banamalungu nti mmwe bwe muneesiba ku buweebwa bwa Muhammad bwe mugamba nedda nze mbalungamya eri bukkiriza. Yali abagamba nti bave ku busiraamu. Babuveeko. Bwe babanga baagala Allah abalungamye badde ku bukkiriza. Bwe babanga baagala Muhammad abalungamye babeere mu busiraamu bwe. Nze aya bwenti bwengitegedde. Bote bwogitegedde naye katudde wa Seka Muhammad Musa. Ebibuuzo bingi emusindikiddwa gy'ali. Nga bamubuuza ebyenjawulo oli aganye obusiraamu tebuliiyo. Ekitegeeza Seka Muhammad Musa bubwazze nawo wano. Kati twagala akikkatirize naye asiiringeko obusiraamu. Ekisookera ddala Amos nja mwebaza agambye Seka ayogedde nnyo obusiraamu naye ayogedde bulungi. Era aya zonna zaleese zonna ziraga obusiraamu Qur'ani. Ekyo kikulu nnyo. Wabula kyatanaba kutegeera nti kasita NRM eba ya President Museveni era the same time eba ya Prime Minister, the same time eba ya RDC, the same time eba ya LC1. Kyekyo mubuzaabuza kyokka. Katoka obusiraamu bwa Allah agenti era nabbi Adam we yaleeta. Kuba Katonda yalituma Adam guyasooka okutonda mu nsi. Ye musiraamu yasooka. Wabula kyenjagala okutereezaamu nti Qur'ani tepangibwa nti kati bwe yali ekigambo ekyasookera ddala kyekiri ku mukono ogwa ddyo era nekigenda nga kiddako nedda sebo Qur'ani si bweti weri. Wuliriza kyenkugamba. Wuliriza si bwekiri. Qur'ani aya ezasooka za njawulo ate yasookera ddala eri mu sura ya 96. So sena alifati ajobadde olowooza. Kati sooka ogende weebuuze lwaki Katonda. Wuliriza Qur'ani tirina busobi.
Kurani tepangibwa nga amawulire gammwe ge mwapanga. Okitegedde nga Bayibuli bwepangibwa ate nga n'ebitabo ebiwandiikibwa tebimanyiddwa. Kurani aya ezasooka buli musiraamu azimanyi ziri munda, ate neeyasembayo ate eri mu Suratul Bakara, ate teri mu Naasi mu sura ya 10:14. So Kurani kyovula Kurani yakyali nyenega nti bw'oba mulooza Kurani teyava eri Katonda muleete egifaanana kye kitabu ekyenjawulo ekisomebwa. So etwo twagala kugendayo bano beebuzaabuza ku mulamwa y'ensonga lwaki baleetayo byonna. So Kurani eyogedde busiraamu bwa Allah, busiraamu bwa Adamu, busiraamu bwa Nabi Muhammad. Ekyo webale nnyo kitegeera. Ekyokubiri Muhammad sallallahu lwaki yaleeta obusiraamu ku mulembe gwe, kuba ku mulembe gwe watuukira tewali obusiraamu. Ate nakikubira mu ngalo. Kiringa bolaba omusajja ntera nnyo kulabirako mu mbaale muno, omusajja gwe tumanyi yali wa NRM pa Kabulu. Yaleeta obwe NRM mu mbaale. Kati ng'okuba mu ngalo yasooka nenanka ne Rukungiri. Nedda sebo byanjawulo embale tetwaliyo NRM onagireeta yesebo Nabi Muhammad Musa Nabi Musa Nabi Muhammad yes buyajira tewaliyo obusiraamu. Yes mbaide ntwaliyo obusiraamu waliwo dini tewaliyo zidikizika zonna saawe twaliwo byaliwo ebito. yes lusonga lwaki Katonda yaleetanga bannabbi baali beerabidde n'aleeta nnabbi omulala tebantu bana kuva ku ddiini. Bwe tuliva ku ddiini tugivaako oba oliawo naye Allah yamalidde okusiringa Muhammad yasembayo. Okitegedde kati bano tebasobola tunyumiza lwaki Katonda yaleeta Yesu, lwaki yaleeta Yahaya, yali ajja kukola kikujuliza ki nga tebasobola bimanya. Nziramu twakaddamu buno gwa kusatu teri aleese nnabbi omulokole, teri aleese nnabbi omukkiriza, eyo tali amuleese. Era Kurani yemaze okusimbawo nti bannabbi baali baki, baali basiraamu. Aya eno gyasomye muganda waffe ono uliza gwe sooka ulize aya eno gyosomye Kurani wega nti bakwenyumiikirizaako olw'obusiraamu bwabwe. Kiringa bula mwe NRM twalinamu abasajja abayingira mu movement ne babagobayo. Mwe mwali Muhammad bani ndozo ojjukira bulungi mu abamawulire. Abe Kampala babagoba mwe NRM. Yes. Kitegeeza NRM temutwenyumiikirizaako lwakubeera nti mutweyunzeko bwa NRM bwammwe. Oyidde kati weyogira bwe kitegeeza nti NRM bubi. Kitegeeza bali olwa abasooka. Yes. Egamba kitegeeza bazze n'ebigendera ebirala temutwenyumiikirizako lwe NRM bwammwe bulwakuba muzijje tuli. Yes, ekyo example ennungi. Lwaki temunaba kutegeera ebigendera bya NRM. Era Allah ino gyasomye aya egamba nti walamma yadkhulu iman fi qulubikum, kubanga imani tinaba kuyingira mu mitima gyammwe. Era aya eddako egamba nti mukkirize Allah ne mubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate ono gwatakkiriza ate ali ku Yesu. Kwegamba aya zonna z'osoma ez'obukkiriza ziri ku busiraamu. Kyova olaba aya z'osoma teziri ku Yesu bukkiriza, tasobola kusoma bukkiriza nga buli ku Yesu. Teri. Era ajjukira mu Kurani. Ekitegeeza aya ekitegeeza bali bakayingira obusiraamu. Bali bakayingira. Ate waliwo ekigendererwa. Kigendererwa kubanga Kurani aya zakkangalwa kigendererwa. Banasabija bava mu namalungu nga bazze kugabana ku migabo. Nibaga Muhammad naffe tuli bakkiriza. Kye basookera ala ndaga nedda. Qulu aslamu na mugani tumaze okusiramuka. Aya gino kyatasomye. Musooke mugani tumaze okusiramuka. Holiday. Katusobola tuli bakkiriza nedda. Musooke musiramuke. Imani emala okuyingira mitima gyammwe. Soma bulungi ogyetegereze gwobuka obusi kagambo kabu. Kanjisome mu Rabu. Qalat al-arabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Gambe nti tusira aya yenyini gy'osoma gwa. Seeka tuli ku mutwe ayinza okugamba nti teriimu. Abantu balooza nti tuliimu. Kagisome bulungi katusoma yonna. Bwa bwagamba nti teriimu abantu bajja kulooza nti nimbye. Kateriwa. Eriwa. Etandikira wano. 17. Etandikira wano. Gwe kati yasalona ka. Muhammad Musa gisome. 17 yiyo. Yasalunaka nedda yamununa alayka an aslam. Yes, bakwenyumikiza ku lokusiramuka etandikira wano. Olide kubakudosoba bakwenyumikiza ku lokusiramuka kye kyasooka. Olide tusooka lwaki ekizu ky'abakristaayo bagwatandikira butandizi mu aya tebamanyi kye bagamba gwe Muhammad nti bategeeze Katonda eddiini yammwe mbu mukkiriza nga Katonda amanyi ebyo ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi. Aya zitandikira wagulu tutandikira nga butandise aya. Yes, yatandikidde wansi nti bakwenyumikirizako. Bamwenyumikirizako batya bagamba nti tusiramuse. Olide bagamba nti tusiramuse. Time bakuwadde soma. Beno watasoma ategedde ensobi ye.
nti ye atandikidde ku yekumi ate era batandikira waggulu kati wayita profesa nga tomanyi reason togwa ku kintu kya wansi otandikira where the point is olidde otandikira ku point where the point is yesebo obudde butukutte kyendaba mukyanyumirwa ekintu kino tujja kudda mu kirabika era guno mulamu gukyazibwamu kubanga ndabye nga pastor professor akyewulira ekintu kino mukkirize olw'obudde abawuliriza baffe n'abatulaba mwenna twagala bategeeza nti omulama gwaffe ku lw'obudde twagala kubalyazaamanya na kubalimba manyi tugamba nti 8 mpaka 10 era nga topiki ebadde enkambwemu ate nga nkulu nnyo tusobola giwa just saawa emu ne tugamba nti ewedde nedda tulina okubeera tweyongera kubanga pastor Amos tatuwadde nabbi yenna yali omulokole kimuwulidde pastor Moses tampaddeko nabbi eyali omukkiriza sinaakumulaba awo byonna tujja kubitandikirako mukkirize nsobole okubeera nti nno mpa pastor Amos atusiibula obugambo busembayo tusobole okubeera nga tuvaawo ebirungi bigwa byokya naye kati mukkirize tusobole okubeera nga tukola ki tugendako ewa pastor Amos atusiibule seconds ziri 3 neyanziza mukulu pologulama wamu ne producer waafwe mundaze nti muli bapologulama batendeke era nsuubiza abantu bonna babaddeko nti next week wetuli by 8 paka 10 nze nja kubeerawo kasa mukama ababukeeseeza naye nva ku muzindaalo mbategeeza nti obulokole bwokka yenzikiriza entuufu era abantu ffenna tulokoke atusinkane next week mukama bampera omukisa nsigadde nga professor Amos. Sebo moderator nkwebaza abatuuliza baffe mikwano gyaffe mwebale kubeerayo bwe mutabeerayo naffe tetwetaaga kubeera wano so twagala okubakubiriza mugende mu maaso n'okubeera wamu naffe ekiseera ekyo temukyerabira kikulu ate kijja tuyamba nnyo. Nsigadde Pastor Moses era mpozi kyatunenyezaamu mbu tetuleeseeyo nabbi naye ffe tuli batendeke tetugenda ku mulamwa gwe batatuwadde ogwo omulamwa gwa next time baleme okwebuzaabuza zesobola kubeera musiraamu nga sireese nabbi yali omusiraamu noga nti ate mulamwa mulala kiki oba otegeeza wuliriza nti addiini kyentuufu eddiini eyo katonda alina okubanga egisomesa bannabbi bagisomesa kye tubaddeko ab'ebitiibwa batuwuliriza mwebale kutegeera teriiyo nabbi atali musiraamu era bagaye next week balyoke batandika okuleeta bajja kutubalize baleese. Ekyokubiri bayibuli yennyini abasoma bayibuli bonna benyini bakubamu bulokole bituli buli omu yakwata bibye ono asoma bayibuli naye ali mu kirala papa asoma bayibuli si mulokole n'abala n'olwekyo abakubamu obusiraamu era buli omu aga ndi musiraamu ne bwaliba era agamba ndi musiraamu tajja kubwegaana mwe bale nnyo bale ddala luseka next week. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwena ababadde batugoberera okuva mu ntandikwa ku Kibula Islamic Media mukoze kyatendo nnyo kubeera mutambula naffe program nga bulijjo egenda kubeera bwetyo manya gwosinza bwetugenda okubeera nga tutambula naye nga twagala obategeeza nti mwena ababadde naffe online mwena abadde batugoberera tufollowinga mwebale nnyo tetulina kye tusobola kubawa wabula omutonzi nanyini byonna tumusaba abawe mu kisingayo obulungi era temuvaako bwe tuba tukomawo mutambula naffe era topiki yaffe tugenda kweyongera naye kubanga muwulidde gubadde munyuvu nnyo buli omu yewerera munne buli omu aleeta kiri abuuza ebibuuzo tebiggwayo so musigale nga mutambula ne Kibula Islamic Media tugenda kubeerawo buli lwakusatu kuva saawa 8 mpaka saawa 10 eza olweggulo. Nze Faga Omufaganistan abadde emabega w'emizindaalo mwena tubebaza atakumirwa mpeera abankumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kibla Islamic Media. Kibla Islamic Media.